Yes, mukashaka ntuwa tolekedde ekyatulese olwalero nga bagamba Empire Movies Production Kasenge era nga begaswamu ne Tamuzi Media Uganda mu kutushawo ka sinema ke twolekedde atera nga Sembata Rashid yina nyini sinema Tamuzi Media Uganda najja kakutushako butongole Shafiki Shani yakwasaganya sound yona jogenda okulira mu sinema wamu nange video wenjawulo video ISMA K-Uganda nenjambera DOP wako ba director of photography kati mukashaka no wetwakoma Lodi yakwate kuwe sewo nakomawe waka mu kyalo gye bamuzaala. Yetegereza ekitundu nga we yakireka butufu we yakisanga. Kanakyala kali kakedde kusimula. Kagenda okukyuka kalina kyekalaba ne keekanga. Yakayise KABAALU the silent evil. Kino tulekedde ekitundu kyakuna. Ngenda kusaba kalira gwenywera tukanyonyoke. Nakyala yali asimula. Nakyala yakubirawo endula eyo mulekereke nasooka ayita ssengawe banaye Kevin yali akumyewo eka era ku kaseera kano lyali ssanyu jerere mama yajja nasooka muwa akafumita omwana we bulijjo bali ku ssimu kubawuliziganyiza Kevin ng'anyirira ebitenkanika kwegamba liba ssanyu eritenkanika ng'omwana wattu akomyewo kewaka mu kyalo mama yasooka namubuuza ng'onyirira nnyo omwana wange nti munaye akasente weekali maama baamuwa akatebe w'atuulira Lodi n'asalako mami ni wali enfu nze ndwana okulaba enfu nze ndwana okutandika ngendawo wano kyetuli basala bamubuuzeeko ng'omumanyi munaye munakibuga mulunga agezidde bono bwakate mwena mufeze mama bino bino biri bikyali lumonde bino owaye kuno okutulabyako otulabirako kugambye Kevin ennaku zino akasente kaba kaggwa ku ssimu ng'ayongerako ennaku zino maama okubuuza omwana we se bamuyita na taata eyo baba jempe alina kye yalengera nerabemu mulaba nawe weerabwa baba amapesa galiwa baba amapesa galiwa eyo nebirwamu y'abakazi nawe wulira notagali ye mama kati ku kintu kya mune yeekuba bifaananyi esimu ya kireke baasaba bagenda bamuyiiza ekyokulya n'ensawo y'abanange yamunamu ndabayo ani mire jangu gyemu ebintu bino kuliko ekkubo nzebanisayolyempulira katonda twala obijjemu kulikayo kale mama ogenda kusula simu mama sisola kusula nga lwaki omanyi nga tisolasula mama mama nze gulaba ndi kubudde nze gula nafuuka mama afuuka bano babudde Kampala mirimu ki gy'okolayo taata yasooka namubuuza emirimu gy'akola olwatuuka ebintu byantambulira bulungi natuuka nemba omwana omulungi olwasookera ddala mama nasooka kusula ku street namanya bambi saala zonna nezimalayo wenavaawo mama yajja amubuuliremu baganye kino kitundu kyakuna ne kasinema kafe kana ak'enjala kayitibwa KABAALU Lodi yakwate kubonagana natandika okutoba ekibuga ebiseera ebisinga kuba kutoba era nga bagamba kuno ku nsi omusajja ali akuntuyo ze yagenda matooke nadda mu werodingi ajagala mu nnaku 3 wabula yakolanga buteeganya tanja mikwano gyange ataawo mikwano gyange ate we nagijja ate nengisinza ate obwongo kale mugisinza obwongo nenteekawo eringa kampuni nga kwegamba bagita property kwegamba nafuuka property master oba okitegera kwegamba abantu abasuubula amataka ne batunda amataka bano benda banga bajja nga babuuza nga omanyi ti omuzadde munaye awulira emireme nga
nze nina wofi amanyi omulimu omutuufu omwana we gwakola mu kibuga. Kati ngambe gwe mukulu. aha nina Kaakati Kevin amugamba yafuuka seo property master. Kutambulira bulungi. tebimberedde ddala bubi yadde kwegamba buli kimu ndabye nga kimpitira bulungi abakozi nina balungi buli kimu kirungi Mukama mulungi. era kwegamba mu bufunze Beba bakuba. nkugaye bandi bubi Kalino ziba teziruusa akasimu kaavuga. Tongamba kisaazigenze lindako omala okulya emmere abaana bali mu kutegekera. mama mmere ki Ye. Oli yasalawo atawanyike mama namugamba sooka olindeko. Mbye kawunga. Mama kawunga. Kwako. Tokyakalya. Yasooka n'amubuuza mama mmere kikono wa. Mama w'emmere yonna gy'aba afumbye ssebo bw'olina okugira ne wekaba kawunga. nga munana nga sinye Naawe leka. ate nkulinda Kalino yagamba amaze emyaka egiwereko ddala nga taliyadde okulingiza kawunga. Mukufumba nkoko. Enkoko. Wakaguzeeyo. mama obandi Omanyi bwange buno bwe nalunda. Kati agenda okuwulira nga sebo mu jjokooni ekyafumbiddwa nkoko. toyina biyumba mama tireke timwafuna ku ngeri ya biyumba bimuteekamu gundi Agamba atya Hadija Zahara e Dubai. Agamba mwebale kutuweereza. manyi kale wenaba ndidde ku mmere nja kulya katono oba kyetonja kulya kale kakoko No. Kevin Mmere. ebyemmere oyinza okubiteeka ku bbali naye akakoko yeetakaleka. Gwe twatidde. Ate nga tumusiime meseji pulishira. kati mama Nabagala Agnes naye kwali njagala mwebale kwekkaanya. nagula ennyumba Weebale tata. Era mukasya kano yamutegeerezawo nga we yagula amaka. nene bulungi Nene. mukikomera terina Eri mu kikomera. naye ekirala Kitegeeza kati obeera mu bikomera. mama mbeera mu Annange fensi kansabe nange ntuukeyo ndabeeyo. ojja kujja wande Nja kati mama kujja. kyembadde njagala nti ewaka eyo kwegamba mbeerayo bwomu Wasa. mama leka tekuŋŋamba bwotyo Ye omuntu kasita ofuna ssente kiddako bakuwasa. kati kyembadde njagala kiki olaba otya okugamba okuba nga mbeera bwomu ono kuba kati nzize wano Julie esookera ddala amala esikisi bwe kiri ali mu vaaga kati engeri gyamalava uyo akuze muwala Kati olabadde kati oteesa. maama ogenda okujjawa sente za gundi za university Kasa oli mu kukola. kitegedde enkola Ojja muweereza ayingira. n'ekirala maama kuno kuliko university mu magezi mwana oyo gyasobola kukola ki kusomeramu Era gyagenda mu bisulo ye Kampala eyo. ate university bagenda mbisolo okujjako hostel oba kyekyo n'omupangisiza otegeera Kati olabadde Ya, nawe oteesa. kati nakye mbadde njagala maama Okusoma tekunnatuuka. kiri bwe kiti mbadde njagala maama Julie mutwale mu Kampala tubere ffenna Kikyoyogedde. mama loleki Bw'atyo ssebo yamusaba rugira ki Julia amutwale babeere bonna. Manyi okusoma ngeri kyegutannaddamu. Yamugamba mwana wange sooka osirike. Jangu tugende. okaddiye Nkoze. Yakwate kuba agende bisigadde babyogereko mu nnyumba. maama Abantu b'oku kyalo Zalira abazukulu. ne bamala bakiwulira. zukulu Ho! ogiro Maama nakyamusaba bazzukulu. Yamugamba munnange nze gwala asigana kujjamu ngatto ssebo. Kevin kugange nyumba yagiyingizaamu engatto ze ennaku zino anyirira okukamala. ngenda kugikola byonna biwulira nti Weewaawo taata. ndabiriza mama Julie Nga wayisa akaseera baakwata ekkubo ne bavaayo. Awe bagenda. Era n'abagamba ng'ennyumba yonna waagenda ogiddaabiriza. N'abagamba kino kitundu kyakuna. Tujja kgenda. N'ebijjawo ow'enjawulo bijja ISMA K-Uganda. Oli munno musirise. Gwe wenna alaba kasinema subscribe era okomentinge ate olayikinge. Nkugamba eki? Atuboganira. Mire yasala bakuba omulanga. Njabu kuba bukubi. Kuba Kevin yali asaze watwale mutwe we. Babeere bonna engeri gye yali aguza amaka amanene. mire lekaba nakyejo bebi ulira Naawe kyagenda kugangi totuwoga tokungula baana bange. Olowooza Mire mukazi watutakaaba. Agamba bonna abakyaye. Mazima bamulesseewo. asiba kulegera ku ngeri y'akasimba Mire gy'oli yonna nkutumiddeko. Bodeizo mpa kuno kusimona kujjuddeko sente. Era nazigirayo sente yaani. ala tiseka nkulekere yati sineguba mutwala Nange niyenze nyota. Mukama akuwa omukisa. Ebale nnyo. Maama
bulungi kwegamba yazaala omwana ennaku zino munnange yaliwo yasalawo amuweeyo omutwalo newankubadde ku simu kubaddeko sente abadde yakabasindikira omanyi si kirungi genda mu kyalo mutuufu n'ovaayo nga lonsa era kiba kiswaza okukamala ng'obadde mu kibuga owooza nkola sijja nakuwako kuno kuza soda mire yasigala akaaba kala sijja kuwa soda neze zisigaddemu njazigabira abaana ku kyalo mukazi watubambi bamulekawo yekka waka naye nga ne maama waali baali talina kyakkola alewo nzekka yanguyanza akakutiya era bwati yasooka amutuma akakutiya mukazi wattu ajja atulireko eruda nabaga ekitundu kyakuna era nga obutundu buweerako ddala bonna tugenda kuba tubulaba nawe oliwo osinziira oyo abaana bange okungula amaziga kola kyamaanyi kati kale yakwata omutwalo waako ku zino genda oguleko ekyokunywa kozesaako mmeka zino mutwalo kozesaako 2,000 okomyewo endala osigalawo kakaga senga ku mutwalo oza akakaaga mire yakozesa advantage mugambye okozesaako 2,000 naye nga maama w'omumanyi munaye emyaka gino yagiruddemu ng'abala ssente kale genda oyanguweyo ojjo tegula ebintu biri ye mire agamba basigala kakaaga singa bakozesezaako 2 ku muda amagulu nawo ganoma kati ne Juli agenza nananyiganyiga ku magulu basigaddewo 2 bokka naye nga akase akatukaseba abaana ne bavaawo wenne waka ne bagenda ne bayiiya kyova olamu naye wofuna akadde ng'olina omuntu oba mwana oba omuntu yena gobeera naye musiime mu mbeera yonna era muleetera okubanga musanyufu buli kaseera yadde ebbali n'asooka yeewuunaganya utabani mukasi naziba teziri busaalo we yajja webale kunetikkira eyali azze we yali yeetisse ana oba towetisse era nsanyuka ngobye bumale obusonzi bulwa myala ng'atolowooza si Kabaalo ono muno webale kwetikka yamwebaza aleta akakutiya akakutiya kaki lodi kwe kusooka n'atuulirako ebbali mu kisiikirize agamba atya muti eyo mujeeba bambejja enterprises mwebale kubeerako bannaaye gulo banaye tupa kasenchane Shauda nga goli Omani twerabira naye weebale nerecho the best mwe musinga ngagamba akutumidde oyo kyetumula bulijjo gwe gamba Shema wa Kabalu yali aweereza kyetutumula omusiimi nya yayebale nze nasigaliza kimu nyima kumacha olweggulo nengenda nenkuba ku bulooka mwasigaliza ku kyalo mulime ate munakola mirimu ki ate kuliko emirimu ate mwasoma mugendewa nyoko wa bamuzala kuno kitaawe kuno kati obadde oyagala kulagawo maama sebo yasooka n'amukudaalira mwina sigala kuno nga mulima naffe kwe tuli kuno ate noosubiddwa munno abadde wano tiziba teziri busa kwe kumutegeeza nga munne waabaddewo sooka olindeko katono ani Kevin akyalina budde bwo yagenze dda mama sokoli kyoba Kevin abaddewa Kabalu yeewuunya Kevin azze akavozi twala mu nnyumba zava okumpa Kevin azze n'atajja na wange kundaba omanyi kyaliwo okujjako mu kyalo n'atakufanako nga bwe mwabeeranga ali eyatunda mataka omwe mwina sigala kuno nga mulina si mu bubi naye ng'abaddewo andetedde ebintu mwe ebiryomo mu ncu mutabani tonyiga totunula bubi kiki omwanange tomwagaliza tamwagaliza newuunya bwewuunya najja n'agenda nga tandabyeko bambi mutabani musonyi musajja wattu yeewuunya kimu munne ku nyambala omusubidde omula kwera enyambala gyabadde ayambadde adde asobola okujjayo ewammwe mumutuuzeewa ye maama okusinziira ku kyalabye ku mutabani we kwegamba abadde nga mulangira eno gyonna masaamasa yonna bwetunula mukasana badde tasaa kujjaeyo okujjako kimu kyokka ewammwe agenda kujja wamma mwinawo ettaka ayagala ttaka kubenga ejyasuubula ettaka ayagala ttaka kusuukukolaki kusuubula atunde
Kitegere. Tonyiga nganda bokyusa face. Nedda mama. Simu mutima mubi. Lwakuba ati Julie sina omwana bandi kuletedde kagati kaleese n'olyako. Naye lwakuba sina manyi gatambula onaalya ngazze. Bannange. Kwesi kuna ebintu bizibu. Amataka. Omanyi Kevin we babeeranga nga bazanyira bavuga gogolo. China mirimu nye musobo. Kati se basuubula mataka. Genda ate nonya ya amatoke geryengu. Njagala goka ogankole. Ojja kujja enkya. Bale sina maanyi. Sanyu mbadde nali nti. Obadde atusitula bintu tubiteeka mu kabadde tubiteeka eri tubiteeka eno. Ate nkoye. Naye ojja kujja enkya. Nkulaga ojja okutandikira okulima. Sibango njogana yawuli. Ebirozo biri ludda. Mpulira mama. Ali ettaka ajja kujalira mbuli. Kyewo mu kaseera kano mama yamugamba agenda kubaako wamu agenda akole. Ngenda kumulaba kakati. Ebyolubiri. Ngenda kujja ebitooke mama mbirimemu. Omusajja watu yasalawo olulimbi. Agenda kujja lw'engange. Kola. Ano wandibadde ng'olimira na bwereere. Kuba omwana bw'omulabako gamba ono kireka akola na muki simanyi na kumanya. Kuba yalabika ssente. Naye ojja kujja olime. N'enkya omugato ojja kulira ddala enkya. Ale mama. Baga bino byonna byolaba bituukawo. Nange munneebalize. Naddala mu byalo gye tuwangaalira. Musajja watu yatambula mpola. Yajja asobola okutambula bulungi era nga n'emisinde mwegiri. Wabula yaddayo. Bano bamulengeddeko ayinza n'okuba yeebuzabuza naye nga yamulengeddeko. Nyine mbayinza okuba basombedde okwo. Baba naaza kalitunsi batunka butunsi ku kyalo bamanyira kimu kulima. Maama tayagala kwesembereza ddala gino emikwano egitalina makulu. Bayinza okumukolera omwana w'ekikyamu. Bereeta mukadde yandeyiza ekkolabako. Mbagambeko ndi mulwadde ajja manyira. Omanyi waliwo amaka ge muzungirazungiramu naye ng'abantu babakoowa dda. Singa ne mmesi munga simukulu munnanga agireese. Ajimpeereza. Kati oyo dogo lye nnyini lwata bamanyi kuno ku kyalo. N'obusezi obubali. Balina yitanga bagenda eri mu nnimiro. Bano bamugambye ennimiro. Ate alabika yamulengeredde ddala. Maama yayogera ebigambo bingi. Manyira. Eri Kabaalu. Naye nga Kevin bifo nga tannakwata kuba okwolekera. Yagamba Kabaalu. Bagende mu kibuga Kabaalu n'agaana. Yatuuke bali mutufu n'amaanyi gamuggwa. Kwe kutuula. Mu kaseera kano kati wakiraba. Lunze wanze mbonaabona. Embeera ekkuba. Ono omukazi n'akudaalira okutuuka ku ekyo. Yakyogera luli. Mazima ne kati akizzeemu. Tulina kubeera kuno nga tulima. Maama Kevin ku kyonna kye yayogera musajja tutekyamuyisa bulungi. Mazima Kevin bwe twazirunda n'ajja kuno n'atambula nadda nga tanyeze. Kabaalu kyamuluma. Kevin yeeyitaki. Alowooza yafuna obusente nti yafuna nnyo. Ng'ennaku tezikyadde. Yabirowooza. Nze nonsuubi manyi lusobola okutya nga talina yadde ekikumi. Ate kaakati ne lwakimeru yagenda Kampala. Ye nga yasobola okugenda e Kampala n'aba nga yakyusa embeera. Naye kati ngenda genda Kampala. Ate singa nfuna ssente nina okukola buli ekisoboka kyonna okumulaba nga adda ku zero. Katasigaza yadde ekikumi mu nsawo. Nga tasigaza yadde ekikumi mu nsawo. Yennyina byewaana ajja kukinyonyoka nti nze Kabaalu siri wa kuzannyirako. Kakati olwaleero bagenda kutegeera Kabaalu omutuufu yaani ne Kabaalu omukadde. Omupya yaliwa n'omukadde yaliwa. Yeewera nga omanyi nti munaayobera ne bakyalibo n'emikwano. Waliwo omukwano gwo goyinza okubeera naye ng'ayina endowooza gy'akulowooleza mu butuufu etali nnungi. Yagamba singa akwata ekkubo n'afuna akasente era ng'agenda kugenda mu kibuga. Engeri Kevin gye yagenda n'azifuna naye agenda kukafuna. Wabula singa akakwatako akawera kyagenda okukola kwe kuzza Kevin ku zero
Mama wese unamukudalira okwenkaniddeawo. Siya. Kaitwadde ebbali eri abaana abobuwalamire ne munne. Ziba teziri busa. Waliwo eyajja agolongotana. Kumbe teyali mulala okujjako Kabaalu. Muli mutya ono gye tuli. Ekyo nakiganye. Kakati Kabaalu okumusaba okubakyabirako enku. Engeri bano mbu gye bali abaana abato tebalina ngeri gye bajja sasulamu mirimu gino. Yajja luli ku Lwokuna n'addayo. Kati Kevin Yabuuza kana kamire. Yambuuza. Yamuwulira era akunyumyako. Naye yajjayo mangu nawulira agamba maama yabeera wala. Wabeereyo Kawempe. Kawempe. Nange simanyiyo okubuuza. Sebo Kabaalu yajja afuna amawulire amatuufu. Maama ateekeddwa okuba nga yabadde alimba sha Kevin najja. Kaino n'emmere yakamutema. Oli Kevin mukwano era temanyi n'olulala lwalidde alijja n'akubuuzaako. Kale mweraba nze ngenze. Kabaalu otukoze bubi n'otatukyalira nako. No, omusajja agambye tasobola kukyala. Ndowooza owulira mbu bafala. Wamagira tukyabe tuve n'ewange. Tenakwekuyedde ojja Weddanyiriza emboozi nga manyi agenda nakunyambako. nde sibitegala bitege mubaddeko. Abadde abuuza Kevin omwana wa Ssenga. Ye amubuuzako. Ngo lwaki tobimubuuziza wange? Waayi. Sirina ganoonya myenda. Oba obadde otya nti Kabaalu ajja kufuna? Simbute naye. Omutya. Butereevu. Nabaga bayisira batyo boyive gye ISMA K-Uganda. Kabadde katundu kakuna. Tushikane mu katundu akagenda okubeerako okutaano. Era nga mwebale kulaba mwenna bakalabira ku munyongano gwa intaneti. Akuume. Tamuzi Media Uganda bakutuusiza ka sinema.